mwenna tukwebaza nawerekereza otulo tusaba Allah wekitiibwa yastafiduka bidhalika mwenna abatera okuwonebwako nga Haji Dembe Hajati akulembera bakanso okulaba nga ate muwuliriza programu eno olw'ekigendero ky'okutereeza oba oliawo inheritance omateeka twebebaza tusaba Allah wekitiibwa abongera okuganyulwa mu nteekateeka eno abaliko mwenna tubebaza yonna gye musinzira okuwuliriza Allah gutusaba wekitiibwa abeere nga abatusasulira musera tuli wakati mu program eyebusika nga twagala okumanya ensonga lwaki tutekeddwa okumanya abakyala abakulembezebwa oba oliawo n'abaddirira mu basika mbutya bwe tulina okudiringa nabo kale nno tubadde tugenda ku mugaso gwaku 3 mu migaso gye tubadde tutunuulira omugaso guno ogwokusatu gugamba gutya batugamba nti idha mata ahadu zawjaini omu ku bafumba ababiri bwabanga Allah amugeredde n'ava mu bulamu bw'ensi wa khalafa jamia alwaratha n'alekawo abasikaabe bonna mina nisaa'i ku sayidi ey'abakyala wadhukuri ne ku sayidi ey'abaami fala yarithu minhum illa 5 olwo nno tuba tugenda kulondobamu abantu 5 simanyi njagala weekenneenyeewo bulungi era tujja balaba wano wammanga twakugambye bwe babeera nga abasigaddewo abagenda okusikira omusajja oba omwami eyafudde bali basajja bokka tujjamu 3 bwe babeera nga omufu avudde mulamu bw'ensi eno nga alese bakyala bokka abawerera ddala 10 nga bye bagenda okumusikira tujjamu 5 era tulabye butya bwe tudiringa nabo naye bwe kijja nga yaleseewo abasika bonna yaleseewo abakyala 10 n'alekawo abasajja 15 generally be bantu 25 nga be baliwo naye mwabeera mwe mulina okuva afa kitegeeza nti abasika baliwo 24 ekyo njagala okitegeere be tulina mu ddiiro mu basika bano 24 tugenda bonna basembeza basikira omuntu ono kalla nedda tugenda kulonda mu abo abantu 24 tugenda kujjamu abantu 5 bokka be bagenda okusikira omugenzi era be bano wammanga kimanye nti gwe bw'oba ofudde ng'olesa abasika abo mu baami n'abakyala bano be bakulembezebwa asooka ye kitaawo akuzaala abeera jjajja w'abaana bo kitaawo akuzaala leeta mutabani wo gw'ozaala leeta omu ku bafumba ababiri ekitegeeza nti mmwe abafumba ababiri kwe kuvudde omu akikoze afudde kale oba mukyala yafudde oba musajja yafudde omu ku bafumba ababiri yalina okuba nga yafudde mu masala gano oba mu ngabanya eno kubanga bo tebasobola kubeera mu ngabana ya mulundi gumu kale bw'omalazzaako maama w'omugenzi oluvannyuma ate oleete muwala w'omugenzi bonna nga bembogedde abantu 5 be bakulembezebwa abo bw'okakasanga nti mu famire weebali totagalanga ne bw'obanga omanyi nti nange ndi omu ku abo abasuubirwa manya bumanya nti ebikolo manya bumanya nti ab'amayinja weebali bamayinja weebali gwe tolina kwogera so waman ada haulai min alwaratha mahjubuna bil ibn bonna abasigadde abatalimu abo 5 betwogedde mahjubuna bil ibni ate omwana omulenzi bw'abeerawo ng'ogasse taata n'ogattako ne maama teri ajja bonna baba baziyiziddwa ku lw'omwana omulenzi aliwo fa in kana zawjatul halika bwe kiba nga mukyala ye yafudde fa mas'alatiha min 12 tetujja kgendayo eyo tujja kubisanga mu maaso kitegeeza omu ku bafumba babiri either omukyala yateekeddwa okufa oba omwami okuba nga ye yafudde kyetwogedde ekyakasembayo okuba nga tukituukako
then omugaso ogwokuna gwe tufunamu gwe gw'okubeera nti la yumkinu ijtimaa'i zawjaini fi mas'alatin wahidatin yarithani fihima bizawjaini. Tekisoboka omwami nganze bwe nina n'omukyala, omwami nga ggwe omukyala ali kuno gw'olina, n'omukyala nga ggwe omusajja ali kuno bw'olina mukyalawo, bwe kiba nga mmwe kubombiriri kuteekeddwa okubaako omu afa. Bw'obanga ggwe ali kuno ng'oliko omusajja, manya nti mukyala we ye yafudde. Ate omukyala ali kuno bw'obanga ggwe oliko nga tuli mu mbeera ya kubeera nga tutemaatema bya bugagga, tukakasa bukakasa nti eyakuwasa ye yafudde. So tekisoboka mwembiriri kujja mu kugabana kwe kumu. Alfaidatu alkhamisa, omugaso ogwokutaano, kalimatu zawja, ekigambo zawjatu. Awo tugeze mu lulimi Luwarabu, agambye nti bi ithbaati ta'i aw fil fara'id aw la fil fara'id. Bwe tuba nga tukikozesa naddala nga tuli mu irimu ey'okutemaatema emmaali, tukyetaaga nnyo era tukyeyambisa nnyo, newankubadde wa inkanat hadhihi lugha radi'a, newankubadde nga ate mu lulimi Oluwarabu kigambo kitamwa, si kirungi kikozesa. Zawjatu radi'atu qalila, kibi, si kirungi kikozesa mu mbeera emu. Litamyizi bainahuma wa baina zawji, naye ffe tukikozesa kwawula wakati wa mwami na mukyala mu mbeera y'okutemaatema emmaali, kuba singa tukireka nga tukataddeeko kataa'u ke bayita taa'ul marbuuta. Taa'ul marbuuta ke kataa'u akazinge akabeera ku linnya ery'omukyala, ako tukakozesa ku kigambo zawjatu okwawula omwami ku mukyala. Wal afsahu, naye ate ekituufu, wal ashharu, era ekyayatiikirira ennyo lughatan mu lulimi Oluwarabu, tarkiha, kwe kubanga tetekakozesa. Fayuqaalu lirrajuli, bwe tuba tuyita omusajja nga tuyita mufumbo zawjun, tumuyita zawju. Walilmar'ati zawju, n'omukyala naye tumuyita zawju. Wano mu njogera eno obusiraamu tebwayawula. Waljamu ala lugha arradi'a, agenti waljamu ala lugha radi'a. Ate bwe tuba tubigasse mu mbeera efaanako bwetyo, oba okukireeta ku lugati radi'a nga tukyeki mu plural format, nga tuleese mu bungi mu muwendo omunene, naye ng'era kiba kitamwa nga tugamba zawjaatu. Wa ala lughati alfasiha, naye ate mu lulimi olutuufu olulikkiriya babeera azwaaju. Qala ta'ala, byonna byetwogera biriko obujulizi. Ekisookera ddala Allah ayogera mu Qur'an, bismillahi rrahmani rrahim, ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Owulidde Allah bwe yali akoola Adamu yamugamba nti ya Adamu, wange Adamu, uskun anta wa zawjuka aljanna, genda gwe ne mukyalawo muwangaalire mu jjana. Teyagamba nti uskun anta wa zawjatuka, wabula yagamba wa zawjuka. Suratul A'raf aya 19. Bwogenda ate qala subhana, Allah yongera n'atugamba fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Allah akbar. Allah gamba nti fastajabna lahu, ayogera ku nabiyullahi Zakariya we yarajana nga lajaniri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gamba fastajabna lahu wa wahabna lahu zawjah, yalajana nga alajana Allah muwa omwana, Allah n'amuwa omwana, n'agamba nti yamuwa omwana gwe bayita Yahya, wa aslahna lahu zawjah, ate n'amulungiza era n'amulongoseza mukyala we n'aba saliha. Suratul Anbiya aya ya 9. Ezo nayo faida tugize. Faida ey'omukaaga gye tufunamu oba emugaso gwe tufuna mu nsonga z'okumanya abakyala abateekeddwa okubeera nga bali involved oba abatwalibwa okuba nti bamu ku b'okumwanjo mu bateekeddwa okusikira omugenzi. Agenti kullu man infarada min adh-dhukuri fa innahu yarithu jami'a al-mal. Kimanye gwe wenna atuwuliriza nti singa omusika mu basajja, singa nkiddamu omusika mu basajja asangiddwa nga tewali mulala yenna okuggyako ye,
fa innahu yarithu jami'il mali byonna byonna ebyobugagga tebitaaga kujja kutematema maali wabula kafaana an naqula lahu khuz jami'i ma tarakahu almayyit twala byonna omufu byalese ne butagenda kubala ne butagenda kutematema kalima bas au ibaratun wahida khuz ma taraka almayyit twala omufu byalese kala netuvaawo natugamba nti illa azawj okujjako bano wammanga nkugambye omusajja bw'abanga yasigaddewo omu yekka mu basajja betwalaba nga yasigaddewo yagenda okusikira omufu mu maali ye yekka nga yaliwo atwala yonna okujjako bano wammanga azawuju bawamwa nnyoko gwe omusajja bw'oba owasa omukyala oyo ng'okakasa talinaako beewaabwe wabula nga oli naye mukyala yekka gw'omanyi bwe mumanyiganye abeewaabwe bonna bago ekyo kisoboka kubanga ekyagwa mu ttake bw'oba tebalabidde ne kino ekyagudde ekiteezi kisobola okuba nga kyamazeewo famire ennamba naye ate nga byokka gy'obadde omanyi ng'ate omuwala gw'olina oba omukyala gwe wawasa ye yekka gw'olina gw'osigadde naye ekitegeeza nti mukyala oyo bw'afa emaali ye yonna tokkirizibwa kugitwala gw'omusajja nkiddamu omusajja gwe yawasa omukyala oyo tokkirizibwa kutwala maali ye yonna wabula ate singa kibadde nti omukyala oyo gwe obadde wafa n'abanga omukyala agenza okufa nga mwannyina omulenzi yaliwo yekka obusiraamu bumulamulako maali yonna kugitwala kyetusoose okwogera nagambye annahu laysa bi'asibin naye gwe azawuju gwe bba w'omugenzi w'omukyala tokkirizibwa kutwala maali ye yonna liannahu la yuraddu alayhi kubanga gwe tolimu abo abaddizibwa emaali singa beesigaddewo wabula oli mu bantu abafuna omugabo oguliko ekkomo ogutayongezebwa wadde okukendeezebwa waman la yaqulu birraddi aidan yastathna al akhi li ummi n'abeera aboogera abatakkiriza kuddiza bagamba bino wammanga kuba manyi baawukana nti emaali we beesigaddewo nga tewaliwo era gatugiddizaani awo tujja kutuukawo bajjamu al akhu li ummi muganda wo bwe mugatta maama nga bataata banjawulo mulenzi takkirizibwa naye kutwala maali yo yonna nedda wabula asikiramu ekyo Allah kye yamuwa kyokka tali mu abo batwala maali yo yonna yes liannahu laysa bi'asibin kubanga tali mu beetaba asaba abasikira emaali etalina kigero oba emaali yonna ebeesigaddewo ng'asobola okuba nga agitwala singa abazze bw'omu wa kullu man infarada min annisaa'i saate saidi y'abakyala bwe kisangibwa nga naye waliyo abakyala nga azze ssekinnoomu fa innaha tarithu almaala kullah naye asobola okubanga emaali agitwala yonna omukyala bw'ajja ng'ali yekka naye asobola okutwala emaali yonna nga tewali musika mulala illa zawuja okuggyako mukyala w'omugenzi gw'omukyala tokkirizibwa kutwala maali ya bbaawo kugezza yonna nti yiyo oba gw'ogirinako ki obuvunaanyizibwa liannaha kubanga gwe omukyala gwe njogerako la yuraddu alayha toli mu abo abaddizibwa ku ebyo ebiba bisigaddewo wabula oli mu bantu abalina omugabo oguli fixed oguteeyongera wadde okukendeezebwa wa inda man la yaqulu birraddi la yarithu almaala kullahu min annisaa'i illa almu'tiqa ekinono kyalimu enjawukana mu bamanyi eri abamu bagamba nti omukyala tasobola kusikira maali yonna okuggyako omukyala eyali mukama w'omuddu singa kisangibwa nga waliwo omukyala ng'omugenzi yali mukama we mu kaseera ako singa kisangibwa nti waliwo omukyala eyali mukama w'omugenzi mu kaseera ak'obuddu ekitegeeza nti omukyala oyo agenda kutwala emaali y'omugenzi yonna singa yaba asangiddwawo liannaha hiya al-asibatu binafsiha faqat kubanga ono ye
ali omu ku abo bagamba nti baasibatu binafsiha, ali mu omu ku abo abasikira emaali etalina kigero okusinziira ku scriptures n'enjigiriza ey'enjawulo y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekisembayo mu migaso gye tuyigaawo ate nga gye tujja okukomako nga gwe wenna alina ekibuuzo bw'okiteekateeka mu ddakiika zino eziddako entono biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala, agambye nti adadul warathatu min adh-dhukuri wal inathi kama marra 25. Akuzizaayo ng'akusamalayizingira n'agamba nti kitegeere nti omuwendo gw'abasika nga bwe tuzze tusoma okuva emabega yonna bwe twatandika abasika bali abasika 25, bali abasika 25, walakin la yumkinu an yajtamia minhum illa 24. Naye kimanye kyekiri kye nagambye wakati nti abasika bonna generali bali 25, naye 25 bano kwe kulina okuva afa banne bamusikire. Bonna tebasobola kubeerawo 25 ne tugamba nti betugenda okudiringa nabo. Nedda, mu bo bennyini mwe mulina okuva afa abasigadde bamusikire. Fa in kana almayitu dhakaran, bw'abanga afudde musajja, fadhukur 14, ekitegeeza nti abasajja babeera basigadde 14, kubanga jjukira abasajja bo bonna generali bali 15. Wal inathu 10, olwo kitegeeza nti abasajja bali 14, abakyala bali 10, bw'omugatti gwe bantu 24 abagenda okubeera nga bali involved mu busika nga mwe tugenda okulonda first priority ab'okumwanjo. Wa in kana almayitu untha, ate bwe kisangibwa ng'eyafudde mukyala, fadhukuru 15, ekitegeeza nti abasajja mu bo bagenda kusangibwa nga bali 15. Wal inathu 9, ate abakyala nga bali 10, nga bali 9. Wa idha jitama'u, singa bonna basangibwa fi mas'alatin wahidatin, nga bonna bali mu mugabo gwe gumu, agambye nti la yarithu minhum illa aw lam yarithu minhum illa 5. Olwo tetugenda kulondamu okujjako abantu 5 benkujjukiza nga bwe twakamala okwogerako. Tugenda kulondamu taata azaala omugenzi, tulondemu maama w'omugenzi, tulondemu omu ku bafumba 2. Kitegeeza mwami waba waali, omukyala yaba yafudde, oba omukyala bwaba yaliwo, omwami yaba yafudde. Tuleke tuleete ibn, mutabani w'omugenzi, tusembyeyo binti, ye muwala w'omugenzi. Omugatte gwe gw'abantu 5 ababalondeddwamu mu busika. N'olw'ebigambo ebyo, eddakiika zaffe zino eziddako nja kusaba insha Allah tweteeketeeke okubeera ng'ate tubuuzaayo ku bibuuzo mu kadde kaffe akatono ddala ke tusigazza wano ku mpewo mu ddakiika entono. Gwe wenna ali eyo, teekateeka ekibuuzo kyo obeere nga ate okibuuza oba okwogera okutangaalamu mu ebyo bye tusomye, tusobole okuba nga ate tutambulira wamu biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Namba yaffe ey'amasimu eza paalo muzimanyi, yita ku namba zaffe ezimanyikiddwa. Insha Allah tubeere nga ate tutambulira wamu biidhnillah. Tugenze mu masimu.